tulinde tuggweyo. Abakungu bazinena mwebale kujja. Vice President yawummula abaminisita mwena abakungu ab'enjawulo tusanyusa amanya nze John Tamale Mulonte nga ndi munnamateeka nkolera ku Paalamenti. Ngenda kuba omukisa baganda bange bonna buli omu ababuulira amannya ge then tweyongere mu speech. Leazani erinnya nze Natongote nga nze nasoma byakulima era ndi agriculture officer e Kyotera. Manya Joseph Tamale Mirundi Jr. Amanya gange nze Nakanjako Josephine. Nze Nakanjako Sylvia. Nambera Angel. Namuli Bridget Josephine. Saibe. Namuli Jane Mary alias Maria. Dr. Tamale Gilbert. Bakungubazi yeno family tata jalese nanze mukulu wawe. Waliwo abaana balala abatali bamusagala tugambe nti tubawodde. Waliwo abaana balala abato abasinga kuwona abali gye bali. Ntandika okwebaza nabali wano olw'okujja otukulirwagirako taata. Taata mubadde mumumanyi mukwano gwammwe ffe abataata baffe era tulina ennaku nyingi kungi otwogera ku taata. Kansooke okwebaza President, His Excellency the President of Uganda. President yayagadde nnyo taata ebbanga lyonna si kati myaka 3 nze yanyumiza nti yasinkana President ne General Silence ng'akyali munnamawulire ng'ageze bakolako interview stadium gye basisinkana bafuna omukwano bwe batwala obuyinza ne basigaleka bamuyita okukola naye bamukutimpulukusanga besiranka kyabadde akola. President alabiridde muzeeyi ne bwe yava mu State House yali amulabirira. Muzeeyi yagamba nti President yayogeranga naye bwakuna ng'amukubira essimu era bwe yakolanga ensobi waliwo ebiseera ebyo muzeeyi yali nnyo obubi I think baali bakyakiriddaki n'amugamba kati Tamale nera kukubira essimu buli bwakuna tuyite bituyogedde mu wiiki. So yamutwalanga mutabani we yakolanga ensobi naye ng'amwagala era bw'oba okolaki. President yangisibye muzeeyi mukyata teyamunemyako omupabulika yamwagala nnyo era President yasinga okwagala ne taata teyayagala. Ffe taata abadde wa NRM mukyala we wa DP mama w'ekyengera I think wa movement naye ye wa movement ndala naye nga taata buli omu ndowooza zonga bulize gyakoleke. Njagala nzeeko okwebaza Speaker wa Parliament tebannamwogerako nnyo naye Speaker Honorable Anita Among. Speaker ne muzeeyi bakodde babeganda baagalana nnyo era mu kugera kwenze yangamba nti Speaker yali buli yafunanga financial difficulties ffenna zetubeera nazo naye Speaker tanafuka Speaker namukubira ku ssimu maama oyo wekyengera asooka okubabulira nti Speaker yambanga ssente $5,000 buli mwezi nga tanafuka Speaker
n'enzireeta olw'amaani olw'ekyendera. Muganda waffe Ben ono ndowooza yali mulwadde naye yayitamu ne mu bbanga lye yali omulwadde ng'atuwa ssente. Ne kati mu biseera bino abadde ankubira n'agamba, Son, I have a message for your father bw'atuuka sipiika. Kamuzeeyi kala bwe twamugamba yatuweereza $1,000,000. N'atugamba bwe muba nga mulina endala byonna let me know. My office is open. Era sipiika abadde atubeereddewo. Njagala okwebaza abantu bangi ab'okwebaza beera bawandiise. Minister for Presidency, Honorable Babede Emili Babalanda. Honorable yakwatagana, I think, ne Muganda waffe Bebe Cool, ne Farouk, ne bagenda kuba president ne banja ensonga za muzeeyi. Era abadde akola kinene nnyo ng'akonsaltinga muzeeyi. Muzeeyi w'abeereddeawo obulwadde nga muzeeyi aligamba n'omwana afa ng'amanyi okugamba kubirako gundi n'akugamba kubirako ogundi n'egundi n'egundi. Abatakwataga nga bakulega bano tebakutega kyewuunyo. Honorable Babalanda abadde akwata amasimu ga muzeeyi n'amuwa amaanyi agabeerawo era abadde atuweereza obuyambi. Haji Eunice Kakande bebe amanyi relationship naffe gy'abadde alina n'omukulu we Haji era nga yatugadde okutuuka wa pulezidenti. Omwana ono atubeereddewo nnyo mu bulwadde bwa muzeeyi, even before nga ne muzeeyi tannabeera. Muzeeyi ayambiddwa abantu bangi mu bulamu bwe nga tannalwala ne bw'alwadde. So bwe tukwebaza olwaleero tukwebaza n'ebyemabega. Haji Eunice abadde atubeereddewo nnyo. State House Controller Jane Balecha omukyalo we naye bulungi nnyo. Pulezidenti bwe yawakoda nti muzeeyi ajjanjabwe, tubadde ne bbiiru mu ddwaliro nga ziri mu $1,300,000. Omukyalo Bebe Cool bwe yamugamba n'agamba nti nina orders ezimpeereddwa nti muzeeyi agenda kujjanjabwa ne amaka gasigala gatambula. Bebe Cool ogenda kunsonga kino genda kigamba Cool oyo bamba $3,000,000 galabirire famire zino omutekusala omugambi nti bamama bazaala n'abaana si bamaama omu oba babiri ne famire nene. Muzeeyi abadde amanyi bw'atwala famire ye. Bebe Cool oyo yantuuza n'agamba gwe mukulu wa bonna njagala tulabe nti famire abakyala abo babeera bafuna. Era twatuula ne taata Sami ne tutemaatema kyobula bandooza tunalaba yagenze bukedde ate bansulawo kwekalakaasa tunama abakyala bonna bwe bali n'abaana baabwe bali settled lwamuganda wange. Muzikirize nzire ku tenokosokya nalweyiso. Mubadde mumanyi nti muzeeyi abadde alina ensonga zinejjeno ng'amwakuzinga, I don't know whether it is true or false. Naye omukyala ono bwe bagamba nti muzeeyi mulwadde, omwami bwe yankubira mwerabidde, I think Bamita Morris yangamba nti gye n'agambye kyonna muzeeyi ekiriwo tulina okumulabirira ng'akyamwagala ku mutima. Simanyi kiki yali amwagalira naye ng'amwagala nga muzeeyi gana mujjanjaba ajja kuba bulungi. Gino nabiiso nawe tukwebaza nnyo because wazza tewasiba busongo ku mutima. Abantu abala bannyiga nina abantu okuba omu yansanga unfortunately nasimba babala muzeeyi yali akamwogerako ebintu n'agamba naye taata we yeeyita ki? Nemugamba Honorable nze mukubuuza ayinza obutategeera nsonga ze mulina ne muzeeyi kuba I think okujjako muganda wamutamale abasigadde muyinza okuba temumanyi temutumanyi we are extremely private. Nemugamba muyinza okuba mulina ensonga naye nze sizimanyi. So omubaka nakitegeera muzeeyi byakola bigobere ku ye tubituteekamu ffe tetubimanyi naye nsobola okubonyonyola nsobola okumugamba. General Lwenso yali asobola okunyigira muzeeyi bwe yamugamba
neti yamunyigira era atujjanjabe atulabiridde. Tukwebaza okuba ku mulimu kino. Deputy Speaker mumaze, Deputy Speaker, Honorable Taiba Thomas. Honorable Taiba, the Deputy Speaker, yakubira through personal assistant we anamba ati mzee bagambye mulwadde nti kibi nti you let me know bw'olina obuzibu bwonna. If you need any other assistance, let me know. Era abadde consistent n'ejjo yankubira n'agamba munnange tusasira taata tawonye mujjanjalidde bwebwebwe n'atukumya, so naye tumwebaza atubeereddewo nnyo. Abantu abalala bonna bangi sigenda kumalayo naye muzikirize nti Uganda waffe omuhanvu. Uganda waffe hamu kikundu, Uganda waffe ddala era abadde abeera naffe consistently, abadde ayamba muzeeyi even before nga muzeeyi tannalwala, naye ne mu bulwadde buno nzatamazo okutujjukira atubeeredde bweyo n'atwala abantu abasigadde abangi mujjanjabi muzeeyi mumwagadde mumunakyalize mumulabiridde. Kati bakungubazi waliwo ebintu ebibeerawo abantu ebyogera ku muntu oluusi ebimu si bituufu ebimu bituufu. Ebintu ebimu ebyogerwa ku muzeeyi, muzeeyi abadde alina simanyi mu wakiri mu drama awamu kiri nti alina sayidi ebiri. Muzeeyi bw'omusanga omuntu abakubuuza nti mubeerawo mutya ne muzeeyi bw'ati, muzeeyi bw'ajja kulebya obusungu bw'ayogeza ogamba ne waka bw'ati. Muzeeyi waka badde mukakamu nnyo, akyala bagusisuubira nti yali akubyeku n'obuuga mukakamu nnyo ng'akwatibwa n'ensonyi ffe abaana okumi nnyo ng'agende wamu amusale taata waffe era jjajjaffe gajatulogo nga tasobola kugamba nti bakozeoti. Muzeeyi tumunenye ebyamusobako naye nga ffe tumanyi nti ffe tetusobya. Tandika okunenya muzeeyi kasikago nga tusobya. Muzeeyi abadde muntu abadde ayina ebintu. Twebaza church nti olwaleero banamukubakkiriza okusabira muzeeyi bibadde bimwongeseza muzeeyi. Abamanyi muzeeyi parish eri eya Wampeera muzeeyi gy'asabira sa parish. Muzeeyi tusobola kuba religious mu ngeri nnyingi. Waliwo abagenda ku street ne babulira enjiri, waliwo abajja ne babeera religious nnyo nga mu churches. Muzeeyi abadde religious mu ngeri ye. Muzeeyi yawa basita babanjulira nti abakubiriza abajja okusabisa kusapalish ebiseera byabwe yabagamba transport wange era nga bukisaaka ziweereza sente abajja kusapalish nga kasente kawange kabatambuza. Muzeeyi yagamba nti amannya ge tulina John Tamale Mirungi, tulina amannya asatu abasinga asatu. Tulinaku Tamale, John ne Joseph. Muzeeyi yali yakubayo okukuuma amannya agiyitibwagayaka olabudde kuba John. Yagamba nti amannya ge batuwa buli limu lirina meaning. John lirina emizizo ddala, ogenda mu church n'osaba n'owaala ekimu kyakulu n'oba religious. Tamale Mirungi nabyo lirina emizizo ddala ng'ebintu byombi yabikombayininga ye uniqueness ye eya religion gye yalina. So kati bwe tuba tumunenya nti wapalishe nti basabisiza omusajja alinga taata oba alina abakazi oba babiri oba basatu, bamanyi omuntu gwe basalidde leero okusinga mmwe ababyogere. Omuntu wabwe basalidde bamumanyi era bamutegera olwasi era tutubajjaji Katonda tuweka ajajja muzeeyi. Muzeeyi afa bwajjana atera kufa muzeeyi ategera atajja kufa kuba ebintu ebyolisi bagamba babitukola ki bwotegeera nti omuntu nayebaagenda. Muzeeyi lumu I think nagamba Bawutu walimu abamuyita Bawutu abantu state house simanyi bawaaga Bawutu oyo yansanga yambula esimu. Muzeeyi bwe yampita ne tunyumyamu awo
n'agamba nina special message eya president enjagala nnyo era tugekunguza nakugambako nti after this tujja kubasaba abalina obusobozi okukkiriza okusinkana president tumusisinkane ndowooza ye ebintu byalina okusagala biberawo ebimu nabigambako tugende kukolona nagambako omuzeeyi eyangambe nagamba njagala kusinka ena abantu enjagalayo president era tatatogedeko ntiyakkiriza adde mwakula unfortunately kituukiridde so kyetubasaba okubamunasobola ebekulu ministers abali wano tuyamba okusinkana president tubeeko kyetumugamba nga famire n'omusinga abasinga wano abasinga basomera ku state house scholarships uganda wangulu abasinga zafuna president yansasulira patronal tuition monies okusoma amafuta ejjandi mu Scotland nasoma kosi ya mwaka omu n'ekitundu tuition zaali emitwalo 2.5 eza pound n'enyogerako I think accommodation yasasula pound ya 15 kakaaga it was a lot of money the family tesuga president n'asasulirako so omuntu baba abanyange musobola okulemerera nti weega natuyamba baganda bange balonda bemulaba buli omu alina nyenziza enkumu muzeeyi abadde amanyi bw'atatekanya ensi ye n'atulabirira n'abalala abatabategewa so tetwagala mutwerabira muzeeyi tafudde weetuli tuyinza obutakola byakola tuyinza obutabanyumisa bukoozi nga bwabadani tuyinza obutabimu emireetinga naye erinnya Tamale Mirungi tata yagamba nti saakutuma butuumi John ne Tamale nti yamutuma butuumi Tamale ne Dr. Tamale oyo yamutuma butuumi Tamale yamutuma n'amwongerako Mirungi jjajjaffe tata ayinza okubanyonyola tata yali so traditional nga yagala ebintu ebyo nti gwe John Tamale Mirungi ng'ekintu kimuwa pride tata bwe nazaala omwana wange omulenzi omukulu mukyala wange ali awo Esther oyinza okuyimirira mukyala oyo afunidde muzeeyi era simanyi singa omuntu wali wamuddamu embagana afunidde muzeeyi nga teyeeganya ne batuuka okumpita dokita wemmere omukyala afumba n'enzijana aleesa akasawo anti dokita wemmere yafumbire tuyita muzeeyi ate muzeeyi atugamba nkyanfufumbire ki nkyanjagala ki muzeeyi abadde omusajja ng'alabirira famire ye ekyalani ne baliwo obwete obulala tugenda kubusigaza baganda basiba bakulu fenna tugenda kubusigaza sagalaganzi nebusigaza fenna tugenda kubusigaza tugenda kuba ye tusaba okukwatirako abaana abamu bato bakyali maaso nebugera wansi I think simanyi babagala natumina omulala ekimwagala okumulirako ekirala muzeeyi yali agamba nti bw'anaabanga awonye ajja kudda mu kyaki ekitasobose n'olwensonga eyo kyaki eneezibwe basisaako nagenda kyogera ku kusinga famire tukutte ku mabuku ga muzeeyi tugenda giteekamu miliyoni ya sente era tuzirina sente ezo tuzirete mu memero ya taata nti kyetasobodde kujja naye kale sente zijja ziteekebwa ennyumba ya Katonda bwe nali mbatiza omwana wange taata natwabatiza mu kanisa taata nakumbesa mukolo tutandika saawa naye bali bakumawo esaawa ezo muzeeyi agenda kujja yakomaawo okuberenga bamaze okubatiza namumatera eyayingira taata saga abaali omutukira batwalibwa yakomaawo olwe n'agamba nerirusiibwe ekintuwa ekyennaku kyetulina nti taata teyayingiranga mulamu ate tumuyingizanga mulamu singa kale batwalindako n'ayingira neyeetambuza kifo okumuwalibwa najja n'atuula wano n'awuliriza ekigambo kya Katonda ebikyandibaddewo impact mu bulamu okusingawo banaye musonyi okulandagaka abaganda bange omuno ayongereyo tweyanziza netweyanzike temutwerabira tukyali yebaziza ziwenyezibwako
kifaananyi kadde ku kitiibwa ekiri wano singa ebadde embaga ya taata kiki ekyaligadde. So tubeebaza mwebali kujja kuweerera taata. Taata oyo yatugamba tajja yasabanga taata yasabanga bulungi okusomesa kyaffe wakulifuka era nga atera kutuula mu nzijukira bulungi. Taata we yayingira ebyobufuzi n'agamba ebyobufuzi tuba tulimba bantu sigenda kujaningaamu ate nengene Katonda. N'agamba nja kuddamu okusaba nga mpezezza emyaka 7 nga mmaze nga mpandiika buwandiisi bitabo byange naye nga sikyakola ki sikyalima. Kyanaku nti emyaka 7 taata tukiwezezza kujja mu kyaki naye twagambye ojja kuwabeza tokiwezezza. Era twebaza bwanamukulu ekkulu yasibye ku bunkenke okujajenga kungi consultations nyingi. Bwanamukulu nga naye ayina mukamawe nga yalina okuvudira ekiddako naye bwanamukulu mwebaza yagumye n'agamba kati bawemisa olwataata tweyanziza nnyo bwanamukulu n'ekyaki yaffe n'emusomesa kyaffe nga buli omwalwana n'agamba nedda taata afune emisa mu kifo kino eky'ebunnamwaya. Taata saakututegefuka kuba wali osomerayo nakuleese ebunnamwaya kabeshi yaffe gyobadde otuletuwa ssente atuteri netuzimba atuzikunganiza mufuna nogera okubeebaza wonna banaye Pulezidenti Museveni webale kukwagala taata. Omusajja w'omuwanga neegagamuddaako taata abadde ayagala Pulezidenti. Nze omuntu musomanyi mu feesi era nze egamulane ye nkozesa okutunuliramu ekirengusuulu wano recently yali mu ddwaliro bebegulu najja era abasawo bamunenera endwadde z'alina nga nnyingi tezamujja simayiro ku maaso kubanga yagamba bamulamba Pulezidenti Museveni azze wano akuweereza ssente era yogera nga basanyufu n'agamba abasawo Pulezidenti amuweereza ssente nga simayiro tukaki akiraba. Pulezidenti taata badde akwagala nnyo nnyo. Tukwebaza omulimu gw'osooka omuwa. Nze nalabako taata ng'ali kumaamu baado yali muto omulaba ne mulabako nga tuli ku lipoota nga tuli Bloom Street ne mulabako ng'ali mu The Voice nga tugenze ku nasi ne mulabako nga tuyingidde Opera House era nze nagenda ku Opera House ne namula woofiisi ya taata n'agamba gyamulabe ffe abaasoma gye tutuula n'ambuuza chief yatuula yeeyo nze ndeke taata naye yakusindika n'otuula ka woofiisi nnungi alina ne wamuwulira. Tumwebaza Pulezidenti nti yasobola okutuliriza avaawa ekyotera eri mu kyalo e Matale. Pulezidenti tukwebaza nnyo nnyo nnyo. 2016 awo taata yakyuka olina mwana nti yakyuka akyali ngafuuse omuntu mulala naffe twagala ewaka alabika taata yagoyinga alabika yagamba omuntu wange asinza asinga okunjagala oba nvuddemu nadoyeko anadde endowooza muze anadde depressed abadde n'obusungu neefulomulaba nti bya busungu ng'azuukuka ekiro ayonga nga naye bayinza tebakola ki tebaliiwa naye muzeeyi we yabadde ali
yakkiriza nti omusajja we teyakola ki teyamuvaamu. Era tukwebaza nnyo muzeeyi Pulezidenti Museveni. Omusajja wo yaleka azadde abaana baleseewo olwetulaba. Omusajja we wamugonda ng'omulaba nti musajja wanjawulo. Era omusaayi gw'abaddayo naffe bwe tulina. Naffe tuli baaki banjawulo. Awo abaddeyo musajja mugezi, naffe tuli bakazi n'abasajja bagezi. Era bw'oba ng'okyetaaga ebintu omugaba naffe bwe tuli, taata tujja kukola naawe. Tweyanziza nnyo, tweyanziza, twebaza okujja bannange mwena mwena mwena, wabale kuweesa taata kitiibwa, naye temutwerabira, temutwerabira bannange. Tweyanziza katuwe Junior nakiikayo Manya Mare Mirundi Joseph Junior abazadde bakulu bange bonna baganda bange namwe mwenna abazze kwolekera taata emirimu gyagimaze era agimaze bulungi era tumukubireko omugabo era ffe tukkiriza taata ali muggulu era tufunye malayika era letulwanira. Nibaza nnyo bonna, nibaza nnyo omuntu ow'enjawulo otuleseeyo General Sally Musabe abadde wankiza nnyo obulamu bwa taata. Twagenda ne taata wa General yamugamba nti tetusobola kukuvaamu ebakuli naawe era General Sally tukwebaza bonna n'abalala bonna. Taata Mukama nawe yimuze. tweyanziza Mwami Jackson Musoobwa jangu oggalewo oyita omugenyi omukulu